Bino bikakasiddwa omwogezi wa Ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga Jacob Siminyo. Kyokka n'ategeeza nti enteekateeka endala omuli okusasula n'emitendera emirala egirina okuyitibwamu okwongera okufuna passport gyo gisigadde migule egikolera ku mitimbagano. Kyokka n'ategeeza nti fayiro zokka ezigenda okukolebwako ze zaabo abakungu ba gavumenti ko n'abayizi. Mu kitongole ekya passport control abasaba passports bonna basobola okusasula mu banka oba okukozesa mobile money oba kaadi nga bayita ku mutimbagano oguli ku www.passports.go.ug. Okukola appointment kujiddwako tosobola kukola appointment mu nnaku ezo 42 mukulembeze ze yalagira. Abasaba edda nga bali bakoze appointment zaabwe tebajja kusobola kujja, naye bwe tunamalako ennaku 42 bajja kuba basobola okusaba ennaku endala. Kino kijja tuyambako nti appointments eziri awo wonna mu nnaku ezo zonna ate bajja kuba tebajja buzirumu nga bwe baakola ku luli. Bino bituukiddwako mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olukubiddwa ku kitebe kya poliisi wali e Naggulu. Siminyu gy'ayongeredde okutangaaza ne ku bantu abayingira wano mu ggwanga nga bakozesa ennyonyi, amazzi oba enguudo. Department of Immigration borders remain open to tourists, cargo crew, Ugandans, foreign residents and passengers in transit either by land or air. Visa applications must be made and paid for online at www.visas.immigration.go.ug. Only travelers with approved visas having applied online will be allowed to enter the country. Siminyu ayongedde n'okutangaaza kw'abo abayingira mu ggwanga ssaako n'okufuluma mu mikutu egimenya amateeka. Ajjako okukozesa ensalo ezitannaba kutongozebwa, nti mulekeraawo muyite mu nsalo zokka ezatongozebwa, kubanga bwe tunaabakwatako tujja basimba mu mbuga z'amateeka. Omuze ogw'okuyita awatali ensalo entongole gweyongeddemu, era abantu abo tubakubira omulanga mu kikomye kubanga tujja kubasimba mu mbuga z'amateeka. Mu ngeri y'emu kampuni endala 8 ezikola omulimu ogw'okutwala bannansi emitala w'amayanja okubafunira emirimu nazo ziyimiriziddwa ng'omumyuka w'omukwanaganya w'enteekateeka ey'okukomya okukukusa bannansi okubatwala emitala w'amayanja mu Ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga Agnes Church Igoye bw'ayongera okutegeeza. I'll start from Middle East Consultants and these are Tank Hill Road, Muyenga. We have Ryder Uganda Limited, the ones based in Bukoto. We have Al Said Agency Limited. These ones are in Chibuye, Salama Road. We have the Eagles Supervision Limited in Mengo. There is Forbes Enterprises Limited in Chiwatule. Then we have Top Notch Recruitment Services. These ones, their license renewal has been terminated. There is Fly International Jobs. Their license renewal has also been terminated. There is Sahara Recruitment Agency Limited from Rubaga Division. And so Ugandans, please don't go and use these companies. And if you see anybody who has been anybody working for these agencies, pursuing you, please make that report, to the Ministry of Internal. Eggulire lino likusakiddwa Isa Kigongo ku lwa 44 eggulo.